Tuggussa Enssonga. Omutanda yenna gy'alagasiryangu bw'oba tafumba bidayinza okusuba. Nalwo waluwandika? Nze naluwandika buli sirina leka nsooke nkufuuwa okuwandika oluyimba olwo nenkya onookoma okubanga nkwagalako walayi oluyimba olwo oluyimba simanyi kikyenfiiringa. Abantu bangi abagenda akawolera nga tewali amanyi ng'ebyamatendo bye bakola kulya kunywa na kwebaka. Terufayo ku mulimu, terufayo ku muwala, ku musajja n'omukazi, abantu bano kujjako afudde yekka kyonna kye mugamba naye okubuuza mu nsi muno okozeemu ki. Nebaza Katonda eyampa ekintu kino kyensobodde okukozesa ebbanga ddene kimpadde okuganja n'amasomero gye ndi era mbayo nga ndaba nga nina kintu kyenina ekyenjawulo. Amaaso geeko ge bagamba galinga ettaala abaana ba Buganda bato ono ye maama gwe tulina. Ssaaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Ssaaka and school music in Uganda. Okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Ssaaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Ssaaka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Helena Nanjego, Stella Kayaga, Flona Namukasa Bettina, Flash Rap, Rebecca Jingu, Catherine Kusasira ne Samisa Samakula. Kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel. Paul Ssaaka lwagiddwa Budo SS, BBS Telefina, Bukedde Olupapula, Chabasa Fama, Hardware World, Clever's Origin School, St. Michael and Thomas Junior School, Nansana Chebando, Lady Valeria Vocation and Business College, DIT. Sam's Wine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Gyenzija and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.gyenjijaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Gyenzija and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Akola obulungi asiimibwa era programu ya leero ya kusiima wamu n'okukoowola mujje mutusiimireko ng'ennaku z'omwezi 11 June. Siwe ekiri? Bwe kiri mu 11 June mwezi gwa mukaaga ku Serena Hotel. Tugenda kusiimaani tulina omukulu Paul Ssaaka gye buvuddeko ko twamukuleeterako ko ne tusherekako ku mboozi ye abasinga mwagiraba abasinga nno bansaba ennamba yo abagaba bannange ebbanga ddene abamukubirako ko tweyanzizza naye ng'olunaku olwaleero tukuleetedde ate gye buvuddeko ko kyali kigenda kuwapeninga eky'omukisa omubi COVID najja kiyiika netubeera mu maziga awo era mu mboozi eyo gye twanyumya bingi nnyo ebyagenda ebitasobola kuzzibwawo wabula mpozi nga mutuwagidde ennaku z'omwezi nga 11 June oba olyawo tuyinza okuwadaawadako ne tubizza naye nga bingi nnyo ebyagenda obulamu bwayonooneka n'ebirala ebiringanga ebyo ekituleese olwaleero kubanga tubakoowoola n'okunyumyamu ku mboozi bye tuyiseemu n'okutunuulira okubeera nga omuntu asiimibwa ddi kyo nno kibuuzo okoledde ebirungi abantu bafiirwa gwe basooka okukubira abeerayo n'omukolo gwe basooka okukubira
omwana wange mulwadde bakonkona gate yo ekkubo lyayonoonese bakonkona gate yo omunyo bakonkona gate yo landiroodi yange be mu nnyumba bakukonkona naye abo bookoledde ebirungi tyo bagenda okusiima onomanya otya nti bakusiimye oba onomanya otya nti byokoze abantu babisiimye tugenda okutunulira olunaku olwaleero nga tulina omukulu Mr. Paul Ssaaka sense okulaba nange okulabako Mr. SB4 mwatulyako omukolo ogwo manere omukolo guba muzibu nyina guno gwa COVID-19 gwe batupimira abantu temusukka abantu 2 nogamba oba 2 mpitaani oba SB4 muleke bamuyite kanengati abatanyiige besigenda kuyita kati maze SB4 tajja kunyiiga oyo nawe kamuleke nze nasanyuka busanyusi kyekyo kuba sometimes omusajja olina okubanga omukolo gwakolebwa andi olabanga munno yenna nga atuuse ku kkula eryo libassanyu kyemmanyi bangi waliwo abanyiiga bayinza okubaawo naye nze kyensinga okwewunya mu mukolo ogwo omukolo gw'omu COVID-19 omanyi mu COVID-19 ekintu ekyaggwa ku bantu yali laavu abantu baali banyiivu abafumbo baali bayomba kyotolabangako kati fe abafumbo abakola embaga mu COVID-19 mututikkire engule laavu yavaawo eyo gye tusibiramu empeta naye Katonda yatuyamba buyambi omugole ali ati munesenga mulungi tayina tabu atabadde na mutawaana mugambe muyagala nnyo ekyo ngenda kimugamba andi kimanyi sinze nzekka wabula ne bannanga abali eyo n'abantu abali eyo bamwagala nnyo amina sebo ngenda mugamba nawe taata wange nkwagala nnyo sebo ganneyanziza obulamu bulungi obulamu buli bulungi obulamu bulungi tusaba kutweyanjulirako amanya gange nze Paul Ssaaka ono mpise bulungi ogenzi Paul Ssaaka nze Ssaaka bampisa Ssaaka Ssaaka naye nze Ssaaka Paulo mumanyi ng'omuwandiisi wammwe ow'ennyimba nkibakoledde ebbanga ddene ne mbabeera ku mitima naye omuwandiisi okubeera abantu ku mitima kiba kyewunyisa kuba tomuyimbiye omutima gw'abantu agusanga mangu naye awandiika omuwandiisi ono abeera naye mwebale kunzikiriza ne munjagala nange olw'okulemerako kyenvudde mbeera ku mitima gyammwe abaganda bagamba nti omubi atavaawo afukirira oba naaza abalungi engalo kati nange nnemeddeko bulemezi bwe nnemeddeko omukwano ntugufunira ddala kansooke ntumiddeko taata wange omulungi taata wange mu industry eno yangayidinga yayinza oba takyabijjukira yangayidinga mu lugendo lwange luno yampita twali ku kalendawo nampita n'abaako n'ebigambo byansibirira nembitambulirako ensonga olwoba oli awo mundaba bwe nti Mr. Kisemakula yagenze nanziiramu akayimba mu nsi muno kozeemu ki kuba ekyo givaamu museno kozeemu ki kuba ekyo givaamu kati noolijjukirwako ki bw'obanga ovuddewo abantu oba kulya buli kunywa buli saatete muli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera akayimba ako tuludde nga tukawulira abaana nga bakayimba nali nga mukyaleyo nga anti wange Joyce akaagala nnyo era nkutumiddeko nnyo senga wange Joyce Nakitto ng'akaagala nnyo ngabeerawo ng'akayimba so olunaku lwasooka okukusisinkana neŋŋamba okuwangaala kuno kukulabisa ebintu so nenkukubako eriiso nasanyuka nnyo okulaba nga ate yawandiika akayimba musisinkanye ate mba ndi awo abamuzaana wa Kabaka sa abeera musiime wa Kabaka bannange ng'akatuddidemu kigambo kituufu ekyo nkimwebaliza nawe nonkwebaza olw'akayimba ako kituufu akayimba ako luyimba lwadda tumanyi nti birituka ekisa ne bibeera music to remember oluyimba olwo lwadda mwezi enyimba wezakubirwa nga temwambala ndaweya mwali baana bato bwemba mwaliwo bane mwali bwana buto ddala 91 mukyali baana watanazaalibwa kati temba tunyangamba buno bwana bwali bwakusiba muli bwana bakusiba nappi neewunya okulaba nga kati kusawo nimwe mutu interviewinga
era nga netulanga nti ni abaana guno mulembe gwabwe ebintu byo tutamanyi kati social media awamwe tutawanya nnyo batuka ku WhatsApp wabanga nti kakati WhatsApp nga bwenjitegedde ebirala kambite bwenagatako ekirala kijja kusiimulamu ekirala ng'osigala ku ekyo naye mwebale nnyo mukoze ebintu bino nibikola bulungi amawulire mugatambuza ku speedi katulimba mu nsi okozeemu ki lwa mukyenda mugumu na lyrical album eyitibwa Talanta Volume 1 sente bale ku ddembe Sesi Mutala Maria mbudde oboze ennyimba ezasooka ez'amasomero eziri organized ennyimba eziri recorded zezo ezasooka mu Uganda olw'amasomero n'akola U-turn akyuka okuva mu kagoma ke bakubanga naki waffe jangu ogutema bulungi okukamala n'okola bwoti n'okoloti kyenyini kati ogwo omutindo ne gufa gwafiira ku music eyo banayita music eyo nga nange simekye nali nkola music oli nagetinga erased n'atadda kati Museno okozeemu ki yagira mu nnyimba ezo zaali nnyimba 13 naye Museno okozeemu ki lwayagalwa nnyo olw'amakulu galo nti lwogera eri buli muntu yenna omulamu atambula ku nsi abantu bangi abagenda akawolera nga tewali amanyi ng'ebyamatendo bye bakola kulya kunywa na kwebaka terufayo ku mulimu terufayo ku muwala ku musajja n'omukazi abantu bonna okujjako afudde yekka kino kye lumugamba naye okubuuza mu nsi muno okozeemu ki mu nsi owulira nga kirinnyinga mu bwongo buli kiseera yali vice president mugudde bwe yali Dr. Samson Kisekka yalwagala nnyo era nga alukozesa nnyo ku radio n'aseka n'agamba mu nsi muno okozeemu ki n'olaba Sempala akeera ku makya n'ayayuya ne yeesokola mu nnyindo n'aseka kakati oluyimba ne lufuuka kyakuyigirako kyamaanyi era ne kakati bakyalukozesa baba baziika abantu bannange omusajja nalina kyakoze naye gwe mu nsi okozeemu ki nange nabikola sitegedde olima luno nno fe abavubuka oba ne bakitaffe buli w'oluwulira bwoti era bayitha gwe kyemayita era atalumanyi obanga olumanyi naye ng'oludduduuya lunoonyeeko teekamu mu nsi muno katulatume okozeemu ki wonooluwulira kigenda kukuba gulove mu kitanda ogenda okole kituufu gwabadde asulanga mu mabaala opepeya ne baana bawala kigenda kubagula otandika okusevinga ofuneko kyokola ennaku zino ensangi zino abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala wafuna emitwalo 10 ajja kugendako mu bbaala anyweko emitwalo 7 omutwalo ogumuzze waka omutwalo gwakuleka wakenkya kwegamba maleko omwaka katena kyakozeewo naye webakubuuza ekibuuzo ng'okyali mulamu ng'okyalina emikono n'amagulu ti mu nsi muno okozeemu kikubenga enkya ogivaamu n'otula n'ogamba waawo kiki kyenkoze awo kiki kyenkoze Museno okozeemu ki kuba ekyo kivaamu kati n'olijjukirwako ki bw'obanga ovuddewo abantu oba kulya buli kunywa buli saateete buli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera abavubuka twagala nnyo okugula amamotoka engoye ez'ebbeeyi essaawa ez'ebbeeyi si byebyo bye bategeeza bw'onoofa yesu essaawa yo ojja kuba ya bbeeyi naye tebagenda gamba omugenzi yabadde n'essaawa kibanza kyogerako ekyo kyabunafu nnyo ekyo neweraba nga ya bbeeyi kuba tulaga abavubuka nga yesu essaawa nagamba nti n'essaawa ya bukadde 10 tebagenda mu byabugagga by'okuleeta nti yabadde n'essaawa ya bukadde 10 kituufu so tulina okukola bwe ali eyo luno oluyimba oli oluwuliddeko walwagala ennaku z'omwezi nga 11 Juni mwezi gwa 6 ku Sena Hotel yensonga etuleese nze nno ku lwange newe nalebadde nga sijja kujja ku Kivulu nze luno oluyimba lunsobola okundeta ne famire yange lukubagula andi tugenze okubala abaana bajja kuba ku ssomero abaana bajja kuba ku ssomero tusaba gwe nawe nno omuzadde ali eyo Edmaster oba Edmistress wajja n'akugamba nti ennaku z'omwezi 11 essomero lyaffe ligenda okupresentinga ku lunaku olwo wadde beetaagayo oba omutwalo tusaba kubanga ennyimba ze bagenda okuwulira oba okuyimba zigenda kukola kyamakulu nnyo ku bulamu bw'omwana wo era ngenda kusaba abaana bange gye basomera olunaku olwo abaana bange mubampeeko nina abaana bange nga 9 olina abaana
Nina abaana bange nga 9. Babakuwe. So olunaku olwo mbadde nsaba bajje Headmaster ndowooza obamanyi mbadde nsaba olunaku olwo bampeeko tugende ku Seena ate balabe bannaabwe balabe musajja wa Kabaka tuyige kuba okuyiga tekuggwayo. Kituufu. So Mr. Paul wangi olunaku olwo tusuubira ki? Olunaku olwo musuubire ebintu bingi okusooka byonna bwe mba ndi muwandiisi wa nnyimba musuubire ennyimba kubanga bwe mba mufumbi mba mugenda kusuubira piraawo n'ebirala naye musuubire ennyimba. Ennyimba nno mu buwoomu bwazo amasomero g'entendese nga tendese ennyimba gagenda kuyimba okuyimba ennyimba empoomu ennyimba ensengejje nga tulondayo ezasinga okunyumira abantu ate nange nze nnyini bwe mba nga nze ntendeka abayimbi ate nga nze muwandiisi wa nnyimba ate bwe siyimbako n'akamu nja kuba ndyazamanyiza abantu olina okutuyimbiramu nange nja kubayimbiramu bukyalo banga lwamindi bagati omusajja ono bulijjo atulidde ekintu kino ddala nga kyekyo ntoolako obutozi nenkiwaako abalala nange nja kuyimba ekyo nga kizze ku bbali nja kutongoza ekitabo kyentumye The Heart of Music omuli obukodyo bwonna omuwandiisi w'ennyimba bwe yandibadde amanya nsobodde nti okuwangala emyaka 33 nga njiye ennyimba ng'ensi ekyampadde attention yaayo mpise ntya mu decades 3 buli myaka 10 ebintu bikyuka waliwo omulembe onguza okukuwandula nga twayimbanga mbudde obone kati bannange twaluzinga taaki nga tokyasobola kubako kyowanika naye osobola otya okubeera nga oli ku mulembe owandiika nojja ng'okyusa byenakola ngaemitalamanya si byenkola kakati kitegeeza nti ekitone kyange kijja kikula kijja kitegeera wano otutuuse wali watya nekikyusa kati ago gabadde maanyi byonna mu kitabo mwebiri n'ebintu ebirala bingi wajja kubaawo mujja kulaba ku kwaya ngenda gikondakitinga nze nnyini muwulire amaloboozi mukkirize nti mu bantu abategeera amaloboozi ne gawooma nnyo omusajja nawe kannambeemu. Nze nno nina muzeeyi wange taata wange omulungi wange Mr. Kalole Ben. Oliko jange bulijjo kozi ndi wange nakabuye yeyandeeta mu nsi nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya muzirange ye. Mr. Kalole Ben yagannyo mbeere muyimbi era yantwala ku ssomero ly'aba Seventh Day Elite College Katikamu. Naye walingayo kwaya zaali 3 waliyo Echoes of Light, Golden Gate ne Chosen Race. Nengenda yayagala nnyo mbereko mu Echoes of Light yali yimba nnyo nakati by the way yimba nnyo. Nengenda waliyo master bali bamuyita mastani Kisto yali afuddeyo kati Kisto yali wagundi Golden Gate Golden Gate kakati ngenda banteka wano mu maaso batestinga amaloboozi ngamba agenda ku line ey'okubiri zenga line nnya genda ku line ey'okubiri ne batestinga amaloboozi genda ku y'okusatu nengenda ku y'okuna ne batukola ngamba onootusonyiwa bagenda kufuna line eteriiwo nga siriiwo ne bangoba omwo nengenda Mr. Kizito mwana mwakana ka Mr. Kizito bali bakayita nani gakayimba nenga kanekwate kano kanjigirizo nange nnunga njagala okuyimba ngoyagala ne bafubutula ne bigana ngenda mu Chosen Race kati yali Master Kamya by then naye kama yamutwala bambi nambudamya naye nga siyimba naye kyeyaŋŋamba bano nyamba kati naye n'obuwagizi nali athereti nga nziruka emisinde ate nga nsamba omupiira ate nga nina obuwagizi mu ssomero oli serebu naawe mu ngeri ndi serebu naŋŋamba onnabeera ne mukwaya yange n'omwana ono ejja kufuna obuwagizi naŋŋamba nyamba otuuka bwoti okuyimba mwemwenya naye toyatula kigambo nakimuekikotifensebengaeriko expressions nakola birembaga enseno ng'ogirabiddemu ebintu kati nga deboozi lyange fu kati nga babayina kanefula nnyo bweno nesate baze kufuuwa omuntu baki bamufuuyira ddala kusende kakati tabbu egenda ejja waliwo competition yawo nkyamuka nvaayo waliwo yanera okuleeta ekitundu teyaliiwo kati twakiteesako mu kwaya nvaayo wenabyonoonera baisaka bayaŋŋamba singa mbadde n'olukusa naye kwaddemu sasipe ku ssomero obusungu bwondeetedde bungi ne batuwangula kati twali tugenda kuwangula kubanga twalina abawagizi
panange wakola ekintu tekirerabirwa anyway yasobera naye omuzadde we nawenna omwana mu targeting muteeke mu kintu gwe ye kyawulira oba nawe nga kyowulira ng'okyagala okuyimba kuno kulungi nnyo singa omwana omujja buto ng'omutadde mu mitendera emituufu so tudde ku masomero g'owandiikiddeko olunaku olwo nalabyeko akalala ngo Lady Valeria bo bali rwedde somero lyange eryo ndyagala nnyo nalyo buddo ss bayambadde dda abo bo bajja kugira bajja kuwolesa bajja kukola byafaayo bajja kuyimba bulungi tudde ku buddo no yamanyika nnyo mu kuyimba ennyimba tekagoziwandiise ennyimba ki zebawandiikirako ku buddo ss natandika n'oluyimba emitima gy'abaganda gyatereera wamma n'abagereko mulungi ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo amaaso geeko gebagamba galinga ettaala abaana ba Buganda bato ono ye maama gwe tulina kati oluyimba olwo oluyimba lwe nasookerako nga nakatuuka ebuddo gwali mwaka gwa 1999 yembaga ya Ssaabasajja ng'afuna n'abagereka najja buddo mu mwaka ogwo era najja ekyo kyekiri ku program nga bakiŋŋambye enkyali gye nali nva enkoko njeru neŋŋamba omukulu w'essomero nti bampadde obuvunaanyizibwa okuyiya oluyimba lw'embaga naye tukole kawefube tulabe nti abaana nimugati abaana bandyambadde gomesi n'amakanzu ebintu bigule oluyimba nga bwe ndisomesa abaana nenkikola ku misinde mingi era twagenda ku mbaga okuyimba ku mbaga nga tulina oluyimba lumu ng'olw'eddagala ne lunyuma nnyo nga singa batugamba tubane mutwongere naako okubiri nga tetuleeta kalala kuba lwali lumu ng'olw'eddagala kuba nali mmazewo wiiki nga 2 nga ntuuse kati oluyimba lwe lwasookera ddala olw'okuba lwanyumira abantu neŋŋamba oluyimba luno luwoomye nnyo nenzizako ennyimba nga za Bwakabaka okusinga nenzizako ennyimba masomoji nenzizako ennyimba oli kabwejumbira baffe oli manda agamenya embazzi ge gamwate ne gagizaawo oli masomoji musota oli kabwejumbira baffe oli manda agamenya embazzi ge gamwate ne gagizaawo olwo nawo ne luba lulungi nenzako omulembe omutebi emirembe ginaabange engalo bwe batugamba bali abasooka emirembe ginaabange engalo bwe batugamba bali abasooka emirembe gy'abassekabaka basooka sitigaya wabula ntenda guno omutebi ekyakulembera nga kyalimu ebirungi ntenda guno omutebi yimba luwanvu lulimu eddakiika 13 lulina patterns nyingi lukyuka lutunula eno lwanyumira nnyo abantu waliwo maaso gye lutabira laba omulembe nolaba omulembe lonzijukiza school girl Diana my sister tulikyali kuddayo taawo aye omwana oyo musibiddeko nnyo mwannyinaze wange andi mwebaza olw'okubanga yakulabamu ekintu abantu abalala kye baalema okulabamu kituufu ate ennyimba z'amasomero yazaagala ate yasooka ziteeka ku mpewo yakituufu kuva ddala kuva eri kubukedde delta wonna ekintu azakiwanika waggulu kale oyo naye mugamba nti big up wamaanyi nnyo kati budde ss oyo n'ayimba nnyo ennyimba z'Obwakabaka neziwoomanya era bw'ogamba ennyimba bw'oguba mukolo mu Buganda okwatagana ku Bwakabaka noga nti ennyimba za buddo tuziggyemu omukolo oba ogutadde ku gulu okwo guba gugenda kukongojja kati ekyo nkyebaza kati nti mbadde ne buddo ne tukolamu ennyimba z'Obwakabaka n'ennyimba endala nnyingi waliwo oluyimba simanyi lwaki gwe nduwulira mmera olutiko n'amaziga ne gampitamu simanyi oba gwe waluwandiika limba lwa buddeera oba olumanyi eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa Nabijjano alina akaana ke situla kalengere kalabe ekitiibwa kya Ssebuufu Obwongo oluyimba olwo bwe nduwulira nasooka odduwulira twali ku competition school girls yategeka twali Namboole amasomero konna gajja ne gayimba buddo ng'eri wali etudde ng'esirise bwe baagita tayimu y'endowooza nga bamaze nga banatera n'okumala ndowooza babadde eddakiika nga 2 ekivulu kikome buddo nejja ng'eri smart nga tepapa bayimba oluyimba olwo
nga lusana kuggala kintu omutanda yenna gyalagase byangu bw'oba tafunvubidde ayinza okusuba yadde ensindikagano tewali attamunde tewali kulwana kwano lya mutanda Paul Saka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda okuyingira shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono ye Sir Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawagi omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira ne Samisak Samakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Sir Paul Saka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Michael and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT ne Sam's Wine. Aji n'agamba budde wangudde naye oluyimba luno lwagala oluyimba lwenduwulira like nina ekintu kyenfiira naye sitategeera enyimba ezo nalwo waluwandiika nze naluwandiika buli luyimba lwa buddo lwowulira kubanga buddo n'okuyimba era mbadde nze najja nakyo mukama n'amusasa ne tukitandika ne tukitambuza bulungi nebaza omukulu w'essomero nti yakirabamu omugaso abakulu b'amasomero abo abaagala music be baleetera ffe abawandiisi b'ennyimba okubaako kye tubeera ne tuweerera abaana baffe ne tukola omulimu naye bwe wabawo abakulu b'amasomero abataagala music era tetukolayo kantu konna baba tebabyagala kati bansindika olwo oluyimba lulungi lwa bigambo bitono nali simanyi nti gwe waluwandiika oluyimba olwo infact nali ngenda kubira Diana nga negomba okulaba muwandiisi w'oluyimba olwo naye obanga yeggwe ebyange ndowooza mukama sina nnyo kyemubanja tonna kyomubanja intro ya Ross manyanga temututiisa temulowooza ti abantu tukyayinza okuttingana omutanda yonna gy'alaga si byangu bw'oba tofunvubidde ayinza okusuba yadde ensindikagano tewali attamunne tewali kulwana kwano lya mutanda temututaasa temulowooza ti abantu tukyayinza okuttingana omutanda yonna gy'alaga si byangu bw'oba tofunvubidde ayinza okusuba yadde ensindikagano tewali attamunne tewali kulwana kwano lya mutanda sirabeeye mulugunya kyanyandinye anyankwatako yanyanzirugaza fenna tulokaloka fenna tufendane nyente by'omutanda olumulabanga buli omwaterera eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabicano biraba n'ebirala lwalombojja ebigambo nga birungi lwawoomekye buli wenduwulira mpuyira olutiko oluyimba bwe luwoomenya oluyimba lulimu amaanyi gaalwo gaba mangi music kintu kirina amaanyi mangi oluyimba lusobola okukaabya amaziga oluyimba lusobola okukola ekintu kyonna naye Katonda ampadde okusasira kungi nze nkondabya abantu abakaaba ng'ennyimba zigenda maaso tebakaaba kati nze oluyimba lunkaabya budde naluyimba ku lunaku olwo ekyokuluyimba kubanga kati katotadde okusaba okwo olwo oluyimba bannaye mbadde nsaba Edmaster w'Ebuddo ba Edmistress ne kwaya yonna nze munnyimbira oluyimba olwo ku lunaku olwo oluyimba ate bwe balusooka oyinza okuva mu kivulu amangu kubanga gwe beruggwa ate nkyalinda kingaokwata kamera zo simanyi kyempulira oba omuntu omulala yenna kyawulira bangi era baba bakiwulira oyiwa olutiko n'olanga n'enviiri ezikuva ku mutwe luyimba luwoomu simanyi kintu kyempulira oba omuntu aliyo like bwongo ki like ononsonyiwa kuba kati anyway nakuze mwezi nga 11 June mwezi gwa mukaaga 10 mwezi ogujja fena tugwere ku Serena Hotel naye munansonyiwa ukana bakayiseemu ndi musanyufu ku lw'oluyimba luno ati ki ebigambo bywa kyava ku ki ku luyimba olwo buli luyimba lujja bwalwo ng'omuntu waga nti buli mwana aluma bubu naye buli luyimba lujja enzija gye sitegedde era nze ndowooza ennyimba zodde Katonda aluleeta n'alukuteekako oba amaleka aluleeta n'alukusuula mu busuuzi kuba nange ennyimba bamala oziwandiika bwe turekodinga oluyimba olwo nange nziteekako bwe nziwuliriza siziwuliriza ngayaziwandiika nziwuliriza ng'omuwuliriza nempulira nga nange ennyumirwa nembako ne bye neewuunya muli
ngamba kana akantu nga kanyuma nnyo as if muntu mulala yakikola naye nga nange embaza naye nze ndowooza era spirit y'okuyiiya naye eri wali kubali ekola yokka kati nze kansooke nkufuuwe sirina naye kansooke nkufuuwe okuwandika oluyimba olwo nenkya onookoma okubanga ekwagalako walaayi oluyimba olwo oluyimba basimanyi kikyenfiiringa oluyimba bansindika eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabi kubamu akafaananyi kabaka ng'agenda kujja awantu ng'agenda kulabikako eri Obuganda wabeerawo okusindikigana okw'amaanyi wabeerawo kati nteberezaamu omuntu ng'avudde eri n'akusindika n'ogwa wansi nga tomulinaako buzibu aba emirembe egiri mu Buganda teri kikonde kiva nno teri kulwanagana teri kuttiŋŋana waliwo banaleko wa nga bantu bakaayana bagamba mpulira obwagazi bungi niyo bulabira mu kusindikagana okwo okubeerawo naye tewalaga nti tonzirugaza ati wali teri omukwano enkuba newetonyetya nga omutanda agenda kulabikako eri omuntu atuba naggwawo n'atonya tewali ava mu kifo abantu beeyala ku ttaka tebafaayo nga tebafaayo tebabaliirya bagwa bugulu wansi ogwo guba mukwano naye Katonda kanja kuteekawo gwali eyo oyinza okuba noluyimba tolumanyi nga oluwulirizeeko ojja kutegeera kyenfiiringa nze oba nayo kyogenda okufiiringa era ku lunaku olwo kati ntandise okubeera mu muudu ziziri zennyini buddu kasita nanyimbira oluyimba olwo olwa bansindika tojja mubanja nedda mbasina kyemmanja waliwo tudde ku masomero amalala buddo ye wetutandika tuyinza okusulawo tusobola somero kyawe ddala amasomero amala amasomero agamu gabadde n'obugabe bw'okukola oba videos naye nga galina ennyimba ennungi kati video mpozi waliwo ennyimba nga eza Ssente bali ku Dembe Kisoga Dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa ddembe Rema Namakula ng'akyayimba limba ebibiina bya wansi Dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa ddembe Katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa ddembe lya buntu era ne Rema nga 11 tuli naye nnyo agenda kujja ate abantu abayimbira ennyimba ezo bawulire baddemu bagikire agirina kigenda kuba kigambo kinene naye kansooke sigenda kukyogera mbalengenda kunyigira jjajja wange mbalengenda mubuuza naye jjajja lwaki lwamutulako mu masomero agayimbanga ennyimba ezo naye ate nenzijukira yali mukyala mwavu nga talina naye yali agadde kuba kati olaba Leema ng'akyali muteeri waliwo n'omulala alanikoloza mu interviewingako yali somero ki Valeria oluyimba kyawo oluyimba olumbuze ng'alabira ddala nga omwana nga yayitirako mu masomero ago nga muyimbi obulamu bwe tebubeera bwe bumu obulamu nebaza Katonda eyampa ekintu kino kyensobodde okukozesa ebbanga ddene kimpadde okuganja n'amasomero gyendi era mbayo nga ndaba nga nina ekintu kyenina ekyenjawulo n'ekintu kyenina ekyenjawulo abantu baagala okundabako nange nempulira bulungi omanyi mu nsi muno abantu baagala nnyo okubanga alina okuyaayanirwa kwafuna kyekiyinza omuntu kyava agamba naye nange bane yadde mbadde ndi mutemi wa nyama naye nsobola okuyimba naye nga temu nyama gitema bulungi tugigula bulungi sente azifuna oba nange nkubiye ku luyimba yayagala abeeko webamulabiramu nga alina ekintu kyakola ekyo ekyakola bwe kityo kati ekyo nakyo kintu kyamaanyi kintu kirungi omuntu waba nga akikola awulya bulungi naye ekintu ekyo ddala kuba kuyitibwa atakirina takikola atirina yakikola sayi nakuyitibwa okwo nagendako mu studio nendikodingayo ennyimba za gospel
kwaya ne bangoba aweze essomero nogamba banyanyi kalabanga ku church kwaya ne bangobako ne bangamba Mr. Pastor Albert Twina nangamba kati kangoyigiriza okukuba gita nga biri biganye by'okuyimba nenzira ku gita nenjigamu ebimu nakuba ataawo ensi n'enzunza nogera mu kintu ekirala ensi n'enzunza naye abazadde gwe banawe nange oli eyo n'abasomesa n'abakulu b'amasomero ng'ogyeko okutunula ku nnoni omwana okutunula ku lubaawo n'omusomesa what is science n'omusomesa okubala naye ne music kusomesa mulimu amasomo getuyigiramu music nga tebagenda gatusomesa wano musomesa tegenda gatusomesa kuwandika ku lubaawo ekituufu kati ngaliwo okwagala obwakabaka okwagala obuganda kijja kugira mu nnyimba naye nga te ku lubaawo tebagenda kitusomesa temunange twagala obwakabaka era kyeneebaza Katonda nti nze music wange simusomeseza abaana bakola notes si kyebasomye nze ntudde wansi n'empandika bwandisi nnyimba nenzitendeka abaana naye ndaba nti zikoze kinene abaana okwagala Uganda abaana okwagala Buganda abaana okwagala kabaka ate ng'ebintu bitandika omuntu mwana bw'otandika okusomesa abasajja abakulu mwagala eggwanga lyammwe mulyagala nnyo atalyagala ajja kungwako era bajja kukugwako baba tebalega tebalyagala naye abaana ekintu bakikuliramu kuva mu buto bakiyimba kiina kyekikola abaana kati okuyimbira nange nyimbira kabaka nga bwana buto Ssaabasajja kabaka awangale Ssaabasajja kuba abaana batandika okuyimba kabaka okubanga bayimba bato kyava ku nnyimba zenayiya tekyaliwo before nga sinaba kuyiya nnyimba ziwaana bwa kabaka tekyaliwo era nsulaga nti omuyaga gw'okuyimba ennyimba z'obwakabaka bwajja ntandise okuyiya ennyimba z'obwakabaka negutandikira awo nebaza Katonda nti omulembe guno ogwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ndowooza nze mbadde omuyimbi omukulu n'abalala ne bagattira okwo ne tutwala mu maaso oluyimbi lwaffe ne tuyitimusa Buganda ne tugikasuka mu bitundu bya Uganda byonna ebirala ne tugibusa ne tugikasuka mu nsi yonna ennyimba nga zikola mangu okusinga workshops singa otandika n'okola omusomo bannange basaba ne bannyabo mwagale Buganda kubanga Buganda eno emaze emyaka 10 kubanga bannange ne bandika notes zaabwe omala budde naye nga tomuteesanise n'ebigambo bye eno bansindika naye nange nsindika okulengera ku mwana wa Nabijjano abantu akantu kabakwata n'owulira muli okusanyalala music akola mangu asinga ebirala byonna ekyo nkyenyumirizaamu omulimu ngukoze era ngenda nangamba nti naye mu byenkoze sikyabanjibwa niirwa kuba nti era nkyagenda mu maaso kubanga nze eno passion okuwandika ennyimba passion yange bwe siwandika nnyimba nga zinsaze ne bwemba nina stress ey'amaanyi nga mpulira ndi down nnyo ekyenzizaamu amaanyi kuwandika era olaba ntambula n'empapula zizino ne peni nina 2 muno mu mpale otambula owandiika era kuba olimba lungwamu essaawa yonna bwe lungwamu nga size kyakukola nkola ntya nyinza okubyanga kati ntandikira okuwandiika kati okuwandiika ennyimba kuno ssanyu lyange nga tuvudde ku nnyimba z'amasomero waliwo ennyimba endala z'owandiika eza mami waffe Mugole sebo ennyimba zenze empandika kubanga n'omukyalo oyo Helena Nanjego muyimbi nnyo okuva lwe namuyimbisa ng'ali mu ssomero ngera ayimba bulungi nakati okuyimba ne kumulemeramu alina eddoboozi waliwo akantu kawanikaawo n'awoomereza kawanika akawaggulu ako kweyitira maama tambula nga ludi kale Uganda esinga Bulaaya kifudde esinga Amerika abantu bo bakwata ku mutima kati muwandiikira Nanjego nnyimba zemuwandikidde weeziri ekyo kiba kikutegeeza nti sisobola kimu kyokka nti mpandiikira abayizi b'amasomero bokka n'omuntu ali ebbali w'essomero n'omuyimbi obuyimbi muwandiikira yadde sikyemalirako era nga bwe ngamba abantu nti olw'okubanga music w'amasomero yandeese yanjagazza yantunze kwe mumanyidde ate singa musula kubbali ate kati ngenze kwambalagana bukanzu nakyo abayimbi bano abanene amasomero ngalese ate mba nvulungutana era nga nvuya mba nkwasaganya ebintu bingi kakyenva nsigala nnyo eno mu masomero eri nenkikola nga sideline nenkikolako katono enyinge bwe mpandika obuyimba buba bunyumeera nga tutunavaayo eyo waliwo akayimba
nabulizo nanga nti gwe wakawandiika akasiteera kayaga. Stella Kayaga akayimba olyanza okayita nti baagala bitiibwa oba kutuyita kakkana. Baagala bitiibwa tebana nkubuliridde. Bakayita kakkana. Kakkana. Tine bwoba ne bode nene tekwewanisa kakkana. baagala kitiibwa tebanyobwa nkubuliridde. Omwami ye mukama wonsaba omugondera ofuna emirembe. Tofuuka bannakapanga nakalala kuba sifugibwa afaabunga. Yandako kakyusa nnyo trendi bwe kamwongera amaanyi. Yali twali twamanyira kazinga tubeerawo kazinga kamusitula bulungi kaali kayimba kalungi kawooma nnyo nako nze nakamukolera. Nsobola okukola ekintu ekiwangaala emyaka emingi ennyo kati n'okuwandiika ennyimba eziwangaala ennyo nago gaba maanyi ga muwandiisi kuba n'okuwandiika ezifa nakyo kibaawo ng'olako olulimba lwe lwawekisibenga ennyimba ziringa ezikolodde China kwegambe nga tonoojambala mundi gumu neekutukirawo. Wansuubiza akayimba ne tusooke tumala ennaku z'omwezi nga 11 Juuni nja kujjayo waka mmanyiwo. Nzije ku geeti nsulewo nabannaku 2 oba mmeka wansuubiza akayimba Katonda. Naye twali twakamala emikono ne gituubamu awo tetuli mu biwanvu so tugguse kino. So gwe bona wenna nga oli eyo nga oyinza oba ng'oli obbi oba ng'oli oggi wa buddo oyinza okuba ng'oli obbi oba oli oggi weesobolera lyonna Mr. Paul Ssaaka bye yawandiikirako akayimba olunaku olwo tusaba gwe mugenyi omukulu kituufu nze ku lwange gwe mugenyi omukulu era olunaku olwo lwotajje manya nti omugenyi omukulu taliiwo so kikakatako gwe wenna ali eyo tulina mikwano gyaffe abaasobera mu masomero ago agaze gayimba ng'ennyimba za Mr. Paul Ssaaka zawandiise olunaku olwo tutuyiwa jangu tumusiime jangu naffe tumuddize tuyinza obutamuddiza nti tugenda muleetera embuzi oba ente oba mugulire emmotoka wabula gwe akasente gwe nosasula nojja ku kivvulu ekyo kikulu nnyo ajja kubanga asiimye ebyaddala so olunaku olwo ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ogwa Juuni omwaka guno gwennyini tujje mu bungi enteekateeka eri etya. Enteekateeka tutegese olunaku ojja kuba lunaku lwa Sande naye saawa zinagenda okubeera 8 emirango ijja kuba miggule abantu nga basobola okuyingira ne batula mu bifo byabwe kubanga awo wajja kuba tebakyayita kiseera kinene okusanyusa kutandike saa 8 gugwe essaawa oyimunyeze kyona okuyitawo ng'abantu beyagala bweyagazi kijja kuba mukolo nga guli corporate gujja kuba mukolo nga gwa kitiibwa gujja abantu bajje nga beesunza okulaba ebintu bingi njogerako bitono kubanga nze ntya nnyo ate nsumulula saga muntu asuna kati kiseera kyonna nkyogera nenkimalayo buli kinaabaayo mbaga nti ebyo mbitegedde kantuuleeka kuba ne ku TV gujja kubaako gujja kubeera nga gulagibwa kuva ku ntandikwa paka ku nkomerero BBS abantu bajja kuba balaba ebintu byonna nga bigenda mu maaso nga kijja kuba kintu nga kinene nga kyamaanyi era bwodde okuwola amasomero neŋŋamba newaliwo n'amasomero amalala gye sirinyanga kigere kyange naye nga bayimba bajjukire nti okwo okuyimba kubaddewo lwa nsonga yakuba nti natandika okuyimba okwo bwe nayiye ennyimba museeno okozeemu ki abeekakintu St. Joseph ne baleeta twajjirwa siriimu katira nawokeera tewabuulyako nga butono bakuzaalwa amasomero gonna gaagoloka ne gayimba yadde bambi agamu era gayinamu GM bwe yaggwamu awe gakoma naye kyayongera kwaga nti kati okuyimba mu masomero firimbi efuyiddwa era abantu bagibalanga amasomero gaabwe tulina security gulugulu tulina akawunga kawooma nnyo tulina n'okuyimba kuli ku mwanjo ekyo nga kitegeeza nti ekintu kyenatandikawo efuuse curriculum ya ggwanga era eggwanga lyo lyagala okulikonganizinga omuntu akoze ekinene mu kuyiiya mu bya music wa Uganda ate Billy Kayonzi liba likoze ensobi teri aina mukulu ogwa music munene mu ggwanga kwenkana nze nandibadde celebrated by eggwanga lyonna era kirina okukola eggwanga lyonna giri celebrating abantu abali ebweru abagadde ennyimba zange abaziwulira n'abantu bankubira essimu munnange tukwagala nnyo kati essaawa etuuse munda gwokwagalako mu bantu mmwe abantu babyeyogeza nnyo ebintu ebyo bawaana mune tukwagala nnyo bawaana nange oba olikola gye kifu tujje twandikuwagidde kakati kankikoleredde munyi ebintu bino ndenjoga ina kuzina gamba nti ensibi yetu tukoledde katubyekolede ebintu bingi tubirindirira nnyo nokati bane naye nga nkoze nnyo kino kantuule wano
wayinza okubayo ekitongole ne kinnengera nekigamba tukutegekedde ono ssebo jangu tukucelebrating etenti zizino jangu otule mu ntebe kati bw'obirindirira ogenda okulaba nga tebijjidde ddala kati bw'oba toyina mukamwana kati kanekandagge ekintu kankiteeketeeke nze banansangayo kyammanyi waliyo abayizi bo wali otendeseeko okuyimba abayimbako abaali baagala okuyimba naye nga tebasobola olw'amaloboozi gaabwe eŋŋanze naye nga gye baliyo ng'abawagizi bo era nga bakwagaliza ebirungi naye nga akaseera kano tebali mu ggwanga naye nga baali agadde okusapootinga olwasoga nti nguliddeyo abantu tiketi nga 2 oba 10 baba bagenda kikola batya abantu abo baba basobola okukozesa enamba z'amasimu basobola okukozesa mobile money kiba kisobola okukolera ddala era abantu baabwe abo ne baganyulwamu mulanga nti anze nguze sijja kujja kutula naye nkuwagidde musajja gwo tukolera ebintu birungi bonna kategori zonna basobola okukozesa enamba z'amasimu tubawe enamba z'essimu ezo katuzibawe kambagambe nti 0752 9717 59 naye mutene sogibawo sina nsonyi tugibawe 078 078 ozeeko 2 emirundi 4 ozeeko 550 era ne ku screen okwo kweziri so wewe nawe nanga oli eyo omanyi kininganga wonobeera awo nolaba master we yakusomesa math mu primary ku TV waliwo gundi eyo gyowulira master so kati saa zino olaba Mr. Paul Sack ku SB4 Media naye oyinza oba ng'oli eyo UK oba oli London oba America oba wa wonna naye ng'olina ky'omujjukiddeko nga ekiriwo kivulu kye ennaku z'omwezi 11 June ku Sena Hotel tojja kusobola kubaawo nkimanyi kubanga tuli mu Uganda naye waliwo ky'osobola okukola sobola okugamba nina muto wange kamusindikeyo ku kivulu kino musasule oyinza sirina muto wange sirina mwana wange naye Mr. Ponze nguze ticket VIP ya mmeka obukadde 2 z'emmeeza omuntu omukulu eyeetengeredde mitwalo 10 omuyizi w'essomero ng'alina identity card ye mitwalo 5 basi kati gwe oyinza okugamba kangule ticket y'emitwalo 10 n'omukubira kasima kale ku screen okwo n'omugamba Mr. Paul nze oyinza oba tokyanzijukira nze bwenti ne bwenti naye nguze ticket eyo kituufu osobola okukimukolera kuba kigenda kwongerako nnyo kinene nnyo ku bintu betwaloozinga ku kivulu ekyaliyo mu COVID gwe wenna okimanyi nti twalina ekivulu mu COVID nekisazibwamu ng'enteekateeka buli kimu kiwedde obulango bwaliyo ekifo kimaze okusasulibwa leke eddibu eryo ligenda tubeeralizibwa okuzibikira naye nga gwe wenna gy'oli eyo oba otuyambyeko eddibu eryo lisobola okuzibikibwa kituva tukukoowola yonna gy'oli oyinza okuba nga oli mukulu wa ssomero oyinza okuba nga olina essomero lyo nga liri eyo liyinza oba liri mu kibuga liyinza oba liri mu kyalo nga Mr. Paul tumulabangako naye ng'omuwira buwulizi kuze ennyimba zawandiise tekigaana ssomero okulireeta lintalakitinge na gano nakyo kituufu omanyi nina taata wange yaŋŋamba okuntwala ku Light College yayagala nnyo ssomero okuba liyo essomero lyali international by then nga mulimu abaana bava e Kenya mulimu abaana babagagga ne bajja ne basomero eyo nangamba kampala okusoyina essomero ate siko ofuneyoko ku mikwano egy'amaanyi egy'amaanyi so headmistress bw'okwata essomero lyo n'oliyita ku lunaku olwo oba oli awo bajja kufuna ne buserefi n'amasomero gano agakabi interaction eyo okinterakitingamu n'abaana bangi babyeguma ku TV nti bakubya akayimba ka buddo bali ku TV ewaabwe bannanga akayimba abaana abo ne bamisinga abaana bamisinga ebintu ebyo so olunaku olwo so lwe lunaku lwokka oludi mu ggwanga essomero lyo naawe n'abayizi bo olunaku olwo lwebafunye okubanga basobola okwinterakitingako n'abaana abo kituufu kiyite nka kumanyagana
era tukusaba gwawe nawe nali ku simu ezo ziri ku screen sobola mukubira ne muteeseganya somero nalo nolireeta ku lunaku olwo tomanya ndisofuna wakakisa teni performing awo kituufu nnyo Pulsaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono ye Pulsaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Pulsaka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira Nesamisa Samakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Pulsaka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Kamera zigenda kubeerawo nyingi neza SB4 Media zigenda kubeerawo tubaza BBS Telefina yavuddeyo negamba ekivulo ekyo egera kubanga ekitulaga live ekyetisse bukolokolo ba sponsors baffe bonna bonna ku lunaku olwo tubeebaza abatutaddemu akasente so tosubwa mukisa guno gwali eyo oyinza okubanga essomero lyo teyitandika kuyimba naye ng'olina plan y'okuteeka mu kwaya egenda okubeera ey'amaanyi jangu ofune ku techniques gano gakikola batya osobola okujjawo naye basomesa banno ku lunaku olwo interactinga n'abasomesa banno ate amasomero amalala ne Mr. Pajja kubeera wajabawayo kimanyi ojjabawayo chance ebabuuzaako interactinga nabo kutulako nabo n'ekitabo kino bana kigula kijja tukyogedde ng'olunaku olwo olumanyi so kati kikulu nnyo amasomero teri somero linajja ne liviiramu awo amasomero gajja kubeera mentioned amasomero gajja kuweebwa omukisa ogw'okumwanjo ate nga si masomero gokka n'abantu basekinoomu bane abantu bangi bwenjogera ku masomero nammwe abasuubuzi edda abali mu kampala n'ebibuga ebirala nammwe mba mbogerako mmwe muyimiriza amasomero ago mmwe muweererera abaana bammwe benkozeemu omulimu mmwe mwennyini mmwe bantu bange n'olwekyo mubeere basaale nnyo okujja mumpagireko emyaka 3 mbadde mbakolamu omulimu bantu mmwe mbasanyusiza ne mbasanyusiza gye muli sibakoze bubi nammwe temunkola bubi okujja mu kivulu ky'omuntu kuba kuwaayo obanga omuntu afundraisinga tukola fundraising akakameza nkagula nti emitwalo 10 bweba fundraising okagula n'akakadde kubanga abeeranga ku byalo nakuteetera ettu nga lire mu lyenvu oyogula emitwalo 5 nenge lyenvu eryo emitwalo 5 gibagijjamu fundraising kakati bwe kibanga kyekyo tuze ku fundraising mbegayiridde muyimirire nange nkikoze muri gumusiridda sigenda kwati buli mwaka nkomantaza kakajjawoza 34 nzuno neera bande jawoza 35 nkomyewo bwekitunyumira ne tukikusaba simanyi nga ndidda kubanga nze ndooza kankikole kati kubanga nsibye ne nekuniza okumala emyaka 33 nga soogera 25 nagiyitako nga sinyaga kintu kyonna kwasa tunenjagala okubako kyenkola covid najja bwagenze nangamba nkomyewo kati kano kenzize abaagalwa nzize mbebaze namwe munnebaze mujje tunyumyemu mujje tusanyuke tujja kuba bulungi nange ndijjukira ekintu kyenaku zonna tematono banyamba kubanga nze nga nenkirowoozamu nze mmanyi siri jinja lujja kuba lumwera nja kgenda naye nga namaze nemmala nfa abo abantu boolaba abo bazza okwogera ebigambo tubale tumwagala nnyo tukubye omuggo ono talizibwawo akima amazzi ku kyalo bwafa yaddawo kuba tukuza ku national theatre kati omulamba guva tumale wiiki namba nga tuguzunza tukutwale kololo Ssaabasajja gusinze twakuumye bubi ebigambo ebyo birungi bannaye mbegayiridde naye ate omuntu azze ne tunyumyamu nga mpagidde nasasula ne ssente yo ku mulyango mazima ga Katonda aba asinze Ssaabasajja gutusinze aba asinzewo nnyo n'olwekyo mujje kyekyoka kyenyumiza obagamba mujje nze nno kankowoole maama wange omulungi olunaku olwo mbadde nsaba maama wange osiime olunaku olwo tugendeko ku Serena mama Fiina
ze gwe nsaba era maama wange akatambi kano wookalaba mbadde nsaba sitera kukusaba asaba olunaku olwo tugendeko ku Serena kubanga abaana bangi abazadde bangi abasomesa bangi simanyi kibanaawira nga bakulabyeko ng'ozze ku lunaku olwo kubanga olunaku lwabwe ate Mama Fiina nze Mama Fiina ekintu kyakola mu bulamu bwange kyekyakyusa obulamu bwange yakutwalako eri wanyumiza Mama Fiina wakyusa obulamu bwange nnyo Mama Fiina oli muntu gwe sigenda kwerabira mu bulamu bwange ekintu kyewakola kyaleeta fundamental change wankolera bulungi wandowoozaako watunira mulimu gwenkola nga mulimu mulungi oluyimba lwali lunoga nti naye eyayinza oluyimba luno yaani ndaba abantu bangi bawangudde akapapula kano bagende Dubai naye yawandiisa oluyimba luno ng'oluyimba lwanyumye nnyo nze gwe nsasulidde Mama Fiina ekintu kyewakola kyampitirirako lwali luyimba ki kyokka bukedde laba rediyo laba bukedde TV nga zitinta amazima nga baza kigambo kyamaanyi yaga oluyimba lunyumidde nansasulira tiyakuma kunsasulira nampa ssente ngene negulya ebinage byennoggola shopping obulamu bwange ne bunyumirwa nnyo nze ndi muntu wa kitone kyamaanyi ndoze nga ndali ntambudde mawanga gandibadde mangi naye tegubadde omukisa gwange gwajjirako Mama Fiina yekka yali akikoze gwe gwasooka okulinnya ku nnyonyi ekyo nkyogera sikirumamu tekinswaza gwe gwasooka kati nno n'akubuuza kamwa kwogera naye ye yakinkolera gwe gwasooka nali sikisuubira na kukisuubira nawe nekikugwako bugwi kati Mama Fiina abeereddewo abantu banye yambeererawo nnyo era Mama Fiina kino nkyogera kukowoola olina okubeera nange Mama Fiina ku mukolo guno nga mpeza emyaka 33 kubanga mu lugendo lwange mwoli obaddemu wakolamu ekintu ekikukunadde nnyo ekitasobola kwerabirwa kyesinza kwera n'abaana bange kyebatalirabira n'omukyala wange kyatalirabira n'abantu b'ekika kyange kyebatagenda kwerabira oteekwa okubaawo abantu bakulabeko maaso ku maaso nange nkulabeko nga wooli Mama Fiina nsaba Katonda kuwa omukisa ng'ojja maama wange nange mbadde nsaba maama wange olunaku olwo mbadde nsaba tulabikeko ku mukolo gwa taata waffe ono nja kubeerawo wekinaba kitagisa simanyi nakumanya kuba mpulira ate ng'olunaku olw'enkya ngamba singa lubadde lwankya obula kulusikako dusembeza mpulira njagala dusembeza so mbadde nsaba maama wange olunaku olwo tujje otukoledde ebirungi bingi tubeereddewo nnyo naye mbadde nsaba ku lunaku olwo maama osiime tumanyi obeera bize nnyo olunaku olwo Serena Hotel ekifo tekijja kukuswaza kifo kirungi nnyo enteekateeka nnungi entuula buli kimu kirungi tusaba maama waffe olunaku olwo ntuleko ku mmeeza nga twatula ku mmeeza ku ekivulu kya Pastor Bugembe tunyumirwe amazima gennyini tunyumirwe tajja kunyima mukisa ogwo maama tajja ajja kujja tweyanziza nnyo tweyanzeege nga tutambula olugendo lwaffe olw'obulamu bangi abatubeererawo naye tetusobola kumanya ssekinnoomu oba onoonuuba naye ffenna abatubeereddewo ababeereddewo Mr. Paul Ssaaka mu bulamu bwe tusaba Mukama abagaziyizeewo abaddizeewo kinene tusaba ku lunaku olwo tulabirenga ddala amanyi ekisinga okunafuya omutima gw'omuzadde ng'akuweeredde n'omala okusoma n'obulwa omulimu n'odda kuba misota ku kyalo kituufu nnyo omuzadde amanye gamuggwamu so kati mwatuyola tusaba naffe twetengerere tusaba Mr. Paul omusange mujjaamu hale situkonga omukubire sebatendabira kulamusizza kituufu naye kigenda tulumanyo ng'ate beyatendeka okuyimba beyawandikira ennyimba nga tumuyitako ng'ali ku kabula wuli kakali akakooti aka redi akajiza ekooti ngeringa egombolola ku lwange embanda bakiba kiswaza era nga yonagamba muvubuka ali eyo nti gye wakulira mwakolera mu nnyumba ey'essubi nga maama wo oba jjajjaawo ajja mu ggomesi ye gyalina okwambala enkya ate n'agikubikka kituufu naye n'okula n'obaako nekyeweekolera nnudde e Kampala eno
n'obula n'ozimba amaka vuza amamotoka n'olekayo ate life eri gye mwakuliramu n'olekayo omuzadde oyo so nakigamba gwe wena wenna nga bwetako mu mbeera embi sooka okyuse embeera gye mwakuliramu ewaka then nawe weerowoozeeko era neebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja wange kuba kyali kigenda kunnuma nnyo jjajja okugenda nga taliiko mu mbeera nnungi naye mwebaza Katonda olw'obulamu bwakyamuleseewo era jjajja wange mbadde nsaba Mukama akukuumire ate olabeko ku birala kuba bye wayaayaniranga mu buto nga tukula at least ko otandise okubituukako so tusaba Mr. Paul Mukama naawe akutukuumire oba oli awo amasomero gano abaana b'amasomero abazze nga bayimba nga nawe nawe osinziire wakawo bakayita kusinziira bakuyitako ng'omwana ajja n'akukyayo kanagamba master nze kukyalirako ng'oli awo otudde mu ntebe yo nga baleeta makula kukwebaza kituufu nnyo ssebo andi tujjukire Pastor Bugembe yakikola najja nandabako nansitulya ebintu bingi nandeetera era ng'omuyizi wange nebaza Katonda nti okusomesa n'okuyimisa abaana nako kuzaala kulamba kuli awo abaana bano banfukidde baana bange naye mujje mulaba abaana bange ku stage mpuli obalaba nga mukuze nga ate muyimba emba z'essomero Pastor Wilson Bugembe Raymond Namakula Mayruth mayiraga wabannange Mayruth wali nyajja kubaawo mimwe emitintinge lwakuba Katonda bino mbikolera mwami wange yayagala nsiba kabina yayagala emimwe emitintinge tuli naye bulungi nanje go bonna bajja kubaawo nga bolesa so olunaku olwo tusisinkaneyo naku mwezi nga 11 June omwezi ogujja tusisinkaneyo ku tubuzayo ndowooza ennaku kandabe mwezi nga gumu tusaba tusisinkane olunaku olwo era okuva n'olwaleero walabedde programu eno obulango bugenda kubanga buyitanga ku SB4 Media buli programu zonna tugenda kubanga tukuba obulango olunaku paka ku lunaku olwo naye nze mbadde nsaba ku lunaku olwo ngenda kujja ntuule kunyumirwa sagala ntataaganya tega kukoonako nedda kujja kutuula sima ngenda kwambala ntya naye nga olunaku olwo nteeka okubaayo ngenda kuba Newunya bodyguard wange ansemberera kunyumirwa music tusisinkaneyo omukulu agambye nti emmeeza ya bukadde bubiri omuntu omukulu nganze nga netegerera emitwalo 10 student ngwena ne ID emitwalo 5 so mbadde nsabye abakulu b'amasomero esomerwa abaana bange abaana mbadde nsaba mbampeko ku lunaku lwa Sunday kirungi nja kuba nondowooza ku Friday Saturday tuteeketeeke ku Sunday tujje kituufu ku lunaku olwo tunyumirwe abaana banyumirwe era tubafunemu n'ebyokuyiga naye gwe omuzadde ali eyo osobola okujja n'omwana wo lunaku lubeera lumu andi omukulu agambye nti ekivvulu kya mulundi gumu tekigenda kuddawo tusaba tuleme kusubwa tusaba tujje tufuneko naffe obujulizi bwe tunaaweera abazzukulu baffe nti ku kivvulu ky'omusajja oyo naliko omanyi ekisinga okutuluma kunyumiza abantu nga batuwakanya olimba jangu ku kivvulu kiziguno mulembe gwako okubya ebifaananyi gwakukola ki amasimu weyagali aga smartphone oba tolina smartphone wennaaba kukadde mpaddeyo abantu olukusa nja kujja n'essimu yange nga gikyaginze ompe nga ntukubayo ekifaananyi wano kukaddeyo ka vidiyo oba ekifaananyi kwegamba ali kuwakanya madde eyo ng'omugamba kifaananyi kikyo naliyo so kikola era muga Katonda mugu okufuna emitoke kyagonyi naliyo kunsalako obulago anyway mpozi nga waliwo obubaka bonna bonna obusembayo bwosobola okugamba abantu abali kati obubaka bwange obusembayo tebwawukana ne bye mmaze kwogera nebaza nnyo Katonda nti ntuuse emyaka gino nga ndi mulamu Katonda nganyizza okubeera omulamu okutuuka leero oba olyawo sandiyinziza kutuuka kukuba nti nkowola abantu okujja mu event eno nyo singamba nti tekivulu nga tesikinge tekivulu naye eneringa oba ekiki anniversary eno mpulira okwebaza Katonda ate ampadde nammwe n'abawo obulamu manyi nja kuba mulamu nammwe mujja kuba balamu
Gwanda bojja kujja abantu abajja kujja neyanzeege okuba nti byenjogedde bimala tewali kisingakaawo bimala tusinkane nga 11 June 2023 Serena Hotel Victoria Hall twerage ku lunaku olwo kunabako essomero erisinze tekujja kuba ssomero lisinze kujja kuba kusanyusa busanyusa kati ngenda kuwaayo office essomero limu nange ku lunaku essomero erinajja lyenasiima njaddiwayo akalango kabwerere ku SB4 Media ndikubira akalango naye liyoke likijjemu paka oba Edmaster wali nkuya naŋŋamba owaaye lekeraawo naye njakka kuba mwaka mulamba nga tulanga essomero lyaffe eryo so kati nja kulonda amasomero aganajja mwenja okulonda lyona okolera ekintu era nja kubeera nga nkukontakitinga nti essomero lino baliyita batya banja kukontakitinga oba ddaana alintuuseko tugende nga tewali yadde 10 tukoze bulungi ofa nange gye nsobola okuba essomero eryo so tweyanziza nnyo tweyanze SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja oyo muzzukulu wa Gunju yabadde ku kamera Kalango balina nno olukiiko ku Sunday era babeesaba obutiko bonna bagende batule mu nsonga z'ekika bebyekika babitwala kika kiri bwobugugulu bebyekika babitwala so olina okugenda nekamada weddiraki mwana weeyidinde eyo so Albert editor waffe tweyanziza nnyo tuteekamu akasente baziwa and sons olunaku olwo tusisinkane bannange mikwano gyaffe bataata baffe abaana baffe tusisinkane ng'ennaku z'omwezi 11 June ate nga nessa Mr. Kisemakula alinayo ekivulu mwezi guno gwennyini naye n'ekivulu nga 19 era ku Serena bannange mujje mu bungi akkiriza nti papa Mr. Kisemakula ayimbye tusaba bane tusisinkanayo fenno abafunye chance na tumusembererako tumigiddeko ebintu bingi nze sometimes nina weakness nze omuntu wempuyiranga mwagala nnyo n'omukwako interview mba mutwe mukolako interview ebyaddala olw'omukwano gwo like mba mpulira nga nja mutuukako waliwo feeling eyo gye mpulira so papa Mr. Kisemakula mujje nakozi wa mwezi 19 guno mwezi gwennyini era ku Serena tubeerewo kintu kijjule tukikube tunaava ate tugende ku 11 omwezi ogujja wa Mr. Paul Ssaaka abatuteekamu akasente abatutaddemu akasente ku kivulu bataddemu akasente Buddo SS etaddemu akasente BBS Telefine etaddemu akasente CBS FM etaddemu akasente DIT etaddemu akasente Lady Valerie etaddemu akasente St. Michael and Thomas Clever's Origin Schools bataddemu akasente Samswen bataddemu akasente Hardware World bataddemu akasente Hema Water bonna bintu bingi oyo noyema mukulu wange yali mu kintu eyo wangi Mr. Kigula Robert era amazzi ago musajja ali awo mwanva oyo kubina ebintu byebinkola alimu olusaale lunene nnyo nyinza okugamba nti kekalandira nayagala nnyo okubeera video director yalina kakamera oba yali akagulawa kakasone kamukoda nengenda nkamubbako nenda nikokwatakwata bu video bu film kamera kagenda kafa bwe kafa kadde engulu naye kyemwebazaako omusajja oyo simunako nga akubye luyi oba kibooko ku mwana byo ebintu bye nabiyonoona tokyegaana nabiyonoona ze nasomerako ku TV nga mmanyi omuntu oba ayogera abantu tewe okuwummula yali abeera lozire eyo nesomerako ku TV masannyalaze gankuba nali nfudde wakwata wegali naye oba naye yategeera kuba yadde waka nga TV nfuba nagijja mu ddiiro nenyiteka musengene nesibirayo kigalu
Dali dalo. Era wendizaala mwana nga waddalu. Ndimusekerera busekerezi. Kubanga ogenda kumanya ko kivudde. Mr. Robert Kigula kutumiddeko nnyo. Mami wange, anti wange, mchala Esther Nakana gino kutumiddeko nnyo. Ne bato bange Emma waliwo Elijah Elizabeth Nakayiza mwena Eddie batumiddeko nnyo mukama bankumire. So amazzi ga Emma water banange mugalabiranga damuganywe mazzi malungi nnyo gali ku mutindo era tusaba gwe wenanga oliyo gwe nawe nkala mate sawa zino olabidde program kano Emma water mwekwate tujja kubiranga ate wejjusa ze muzukulu wakabajja emboze badde nnungi nnyo naye neyanzizza okupayaka kisaka neyanzizza nnyo okupayaka kisaka no ne nkukyazaako ko tusaba mukama program eno eveemu ebyengera njagala kusigala wano obasinga n'ekyo osobola okukola tukomewo tujjafuna yeera nteekateeka nga olunaku zituusa obudde bukyatambula. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga muzukulu wakabajja ku YouTube kwetuli genda ku YouTube searching SB4 Media Tuggussa Enssonga olikinge subscribing ku YouTube. Facebook kwetuli nnyo genda ku Facebook searching SB4 Media Tuggussa Enssonga olikinge page yaffe eyo na ku TikTok tutambulizaako emirimu gyaffe mpola mubeere bulungi mweraba. Ssaaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Ssaaka and school music in Uganda. Okuyingira shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Ssaaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawagi omusiime Paul Ssaaka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema n'Amakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingo Catherine Kusasira ne Samisa Semakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Paul Ssaaka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin Schools St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Tuggussa Enssonga.